Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala eriyitibwa olukandwa. Olukandwa lwero bwetu bwe lufaanana nga bw'olulaba. Olukandwa olwo ddagala nnyo nnyo lujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Okusookera ddala olukandwa lumera nnyo ebiseera ebisinga mu biswa. Ekiswa lwagala nnyo okumera okuliraana ebiswa oba ekiswa nga kyafuluka lutera okumera makkati mu kiswa oba nga kikyabuuka enswa ebiseera ebisinga era lumera mabbali w'ekiswa okutwaliza ewamu lwagala nnyo ku biswa olwo bayita olukandwa. Olukandwa olwo lungi lumera nnyo mu busakasaka obeera ojja ddulaba bulungi nnyo singa obeera olwetaaze olw'ensonga nti olukandwa olwo ddagala nnyo nnyo nga bw'olulaba lwetegereze bulungi. Njagadde mululabe mwabali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mwetegereze eddagala eryo ddungi nnyo. Olukandwa lujjanjaba endwadde eziwerako. Njagadde mbabuulireko endwadde nga 2 mbabuulire n'eddagala eryo ly'ogattamu okusobola okufuna eddagala erijjudde obulungi. Okusookera ddala olukandwa olwo lulungi nnyo naddala ggwe omukyala alumwa ng'oli mu nsonga ng'olina ekizibu kyo ekyokulumwa ng'oli mu nsonga osobola okufuna olukandwa olwo. Ofuna emirandira gy'olukandwa n'ofuna etteete n'ofuna kamunye n'ofuna kafumbe n'ofuna ebibajjo bya ovakkedo n'ofuna n'essere n'ofuna n'emirandira gy'omuttanjoka bigatte wamu obifumbe. Obimala okujja nkusaba obiteeke wansi bibeere ng'ebiwolaawolako. Bwe biwola beera ng'onywako ggwe omukyala alumizibwa ng'oli mu nsonga zammwe ezo ojja kuba oteera bulungi nnyo. Olunaku osobola okunywako ttampeko emu, ku makya nywako akatundu, ne mu ttuntu onyweko akatundu k'ekikopo, ne kawungeezi nywako akatundu k'ekikopo. Ekikopo kinywemu emirundi 3 olunaku kijja kuba kirungi nnyo. Ogenda kugezaako okutereera gw'alumizibwa ng'oli mu nsonga bwe kityo bwe kiri. Ekintu ekirala olukandwa olwo lujjanjaba nnyo mmwe abakyala abatawanyizibwa be bayita ebigalanga. Ebigalanga nga bikulemeddeko n'ofuna n'ekifumufumu n'ofuna mukasa n'ofuna ne kutukumu n'ofuna akakwasokwaso obukoola n'obutititi akakwasokwaso n'ofuna n'omuyonza. Awo n'ogattamu n'emirandira gy'olukandwa n'obifumba bulungi nnyo. Bimala okujja birinde biwoleewolemu beera ng'onywako gw'atawanyizibwa ebigalanga ojja kuba naawe otereera bulungi nnyo. Era naawe eddagala eryo olunaku ekikopo kinywemu emirundi 3, ku makya katundu ne mu ttuntu katundu ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka nywayo akatundu k'ekikopo. Ekikopo kinywemu emirundi 3 olunaku. Olukandwa lwerwo lw'olaba lulungi nnyo. Ekintu ekirala olukandwa olwo osobola oddunaabako lulungi nnyo mu kuggyako ebyo biba bikumazeeko emirembe. Olukandwa olwo olunaaba osobola oddugatta mu ddagala eryo eryambulula. Aho osobola ogattamu olukandwa olwo era obeera onaaba oyogera ogamba nti luno olukandwa lunkandweko ebyo byonna ebimazeeko emirembe, lunkandweko ebisiraani, lunkandweko ebitali birungi. Lwero lwe bayita olukandwa. Njagadde ndukulage mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.